Voilà, mais c'est ça, ça va devenir un bon coup. Omugaga kulembedde ekiro kya leero olubiri lulungi. Munna Budu Lekenge Sharif. Nze Sendegeya tunadigida. Tugende. Ayija. Abadde asanga muliwa. Kumanikana kufunda mukama yayamba semba etunula gyembudde bamuyazamanya obutakwebaza okukola abona simuka nebandeera yasibeera envuba obulamu bukukuhakigenoliwanolowozako ne mukyalo naye womukisa era bolemerako okugalo akitanayokoakalemamanawera ojanga netwesayuza walawe rongere ekiboto kyalekukola ku rediyo naketuleko musitudiyo kikinamamasiko rediyo Sende ulira Lekenge kama mulire mulamu bw'eddunia era okozole yakubulire mugenda kunyamba mwena mulamu oyo muddala ly'omuto lekera okukivuna banno namomoto gadda muno buuza buuza ogibova muno mukyalo twakuyoko omututula maati ku mikolo amanda gange bakati bikono webyatuuka omumaji gedukweno kati bimbone katikira njiganjige nakuwenakwerajiganjige buli alina byoyise mukolamu otibalonekanigazaasibonabyayokisemu sobamusika twakomadamu kamayeka abange bazadde bafanya balwane boka sende kubakumirako naye baba ogonda bigizamu ekitwaketata yakwagale mama naweera batyo nakuzera ojanga nebesanyusa tukudde wanawe Lekenge matala ekirooto kyabikukola ku rediyo nange tuleko ku situdiyo kikiyo namamasi ku rediyo sibangalayo mfuna mukyalo twavugako wange nga batutuza manju ku mikolo abandagangako kati biwero bwe byatuuka bamanyi bedukono wange lekera okujja kadda muno oza kunokimaka muno sikwamanya tikirayiseemu baliratonda byayiseemu olukasinga byakolondamukamayeka kukinga bazadde bafata abalonde bokka ebyatapita kwefune mwekola Webale kujja mu Nkuuka Vvimba. Timbanga kutomba biri eriwanda beko. Timbanga kutomba biri eriwanda beko. Ayya. Abawo. Kale tulebaze kujja mu Nkuuka Vvimba. Webale kwagala Kyabasa radiyo y'Omutanda. Awangala ennyo matuusaggwa era lumaama amamidde ensi eno Buganda. Kwangi akaliko nano buli nkola ku Monday.